Message yange egenda ewa Sseggujja Rashid. Ono avuddeyo n'alumiriza Ssaanya nti ddala kituufu baali bayeekera era baalina gurupu eyagala okuggyako Museveni. Ono gwe ŋŋamba y'ono agambye nti ye chairman w'abali bali 001 abataano be baakwata. Sseggujja Rashid ovuddeyo n'odifitinga ebintu bya Ssaanya nti ekituufu ddala mwali bayeekera. Kati bwe muba mwali baleekera omuyeekera Museveni asinziira ku ky'omusonyiwa. Ddala bwe muba nga mwali serious nga mwali mwagala kuggyako Museveni. Wali olabye Museveni bwe yakola aba ADF. Omanyi abantu bameka aba ADF abatalina malaalo? Omanyi bantu bameka be baatemaatema? Omanyi bantu bameka abaali aba ADF be battira amaka? Museveni olaba abasiraamu bw'abadde abatta nga bamu abakubirana ku street n'abatta olw'okuba baali ba ADF. Kati gwe novayo n'ogaa nti ddala wali muyeekera. Museveni ng'okusonyiwa asinziira ku ki? Nga n'abaali aba ADF abasiraamu avaavaayo ne basayininga amnesty, Museveni amaze n'abatta. So Sseggujja leka kututinkuula, tumanyi bingi ebibyo. Sseggujja Besigye we yabeerera ow'amaanyi. Wayina ttiimu ewa Kisekka n'ogiwandiisa nga rebel group nti egenda kuyeekera Museveni, nga bakuwadde mission nti abaana abo abaali ababi nnyo ewa Kisekka bajoyininge gurupu yo mulage nti nomugenda musiko kuyeekera Museveni. Abaana abo abasinga baasibwa nnyo, abamu battibwa, abamu baakyusibwa ne bajoyininga Museveni. Njagala mujjukire abaana abaali ab'amaanyi abo babbanga abaali ewa Kisekka. Abo abasinga oyo yennyini Rashid Sseggujja ye yabakwasisa. Era abaana be mulabi bakwata ewa Kisekka abamu abo abasinga be baabuzaayo ewa Kisekka. Era mission yali ya Sseggujja Rashid. Oyo gwe mulabye agambye mbu ddala baali bayeekera. Baali bagenda kuyeekera Museveni. Oyo omwana yakolako rebel group bwe yamala n'atuula ne Museveni n'awaayo abaana be wa Kisekka ye ne bamuwa ssente. Egyo gy'emizizi gy'ajja mujaga ng'alabika mwana muto naye ali deadly nnyo. Omwana oyo ng'azze mu Nuupu n'agamba Chairman Nyanzi kubanga yali atambula naye, ne muga Chairman Nyanzi weegendereze Sseggujja Rashid. Ne mugamba weegendereze Sseggujja Rashid oyo. Ne mugamba oyo omwana tali yekka, aliko omukono emabega ogwa state. Nyanzi n'agamba ate nga ndaba atubeeramu nnyo. Ne mugamba nkugambye. Omanyi nze bwe nkuwoninga ebisigadde nga mbita. Baali balina gurupu gye baali bakolawo ya bodaboda ne bafuna obutakaanya, Sseggujja ne bamugoba. Bwe bamugoba Sseggujja n'akola olutalo n'akogga n'atabuka kubanga missoni ye ewa Museveni yali efudde. Kye yakola ne bamugaa akolawo gurupu eyo n'akola eyo y'abali bali. N'ali ku luuti ng'abaana mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ng'akozewo bugurupu awo. Ng'era meetings azituusa n'asinkana abantu naye nga tageti ye yali nkweke. Nga tageti ye yali akulamuza ssente wa Muhoozi basobole omuwa ssente. So yalinga mufe naye nga coordinatinga ne state kubanga yali mukozi waabwe kuva ewa Kisekka. Abewa Kisekka bwe mba njogera ku Sseggujja Rashid mwe mumanyi bulungi muyinza n'okumpaako bwino. Sseggujja ng'akwata kagulu nga ye situka ng'agenda wa Muhoozi nga mugani n'abaana abakambwe. Era bwe mubaleka bano abaana bagenda kuteekawo akatiisa nga kalumu kalangirire. Kumba akola bargaining ya ssente nga bagenda ekkulo nga bamuwa ssente oyo Sseggujja. Bwe bamuwa ssente Muhoozi nga mugamba nti abaana abo bonna badde njagala tubakwate. Nga bakwata abaana nga Sseggujja akubira gurupu ku gurupu. Gurupu baazikubira nga tezimanyi. Nga bakubira Sseggujja nga bw'omanyi nga bakubira bana njagala tusinkane wano ng'eyo gurupu baginywa. Bana njagala tusinkane wano ng'eyo baginywa. Ey'embale nga bagikubira tusinkane wano nga baginywa. Bw'atyo abaana bwe yabakwatisa oyo Sseggujja. Abaana bambi tebakimanyi nti ono Sseggujja yali mu mission ebakwatisa. Baana mmwe njagala babuulira.
eyali mu lukwe lw'Bakwatisa yali Sseggujja Rashid era ssente yazijja Kololo. Okubeerayo munda eyo abadde ayagala kubalaga nti alumwa wamu nammwe naye ng'abadde mbega wammwe mu kkomera. Kati mbega wabano abaana abalala Ssaanya bw'aba avuddeyo ate Ssaanya ajja kuswaza. Ssaanya vaayo oswaze ekisajja kino kuba byenjogerako obimanyi. Ssaanya ajja kuswaza kuba gwe wakubanga amasimu abaana ne babakwata. Okitegeera? Kaakati nkwadde eddakiika ntono nnyo kubanga bwinowo tuyina mungi. Weesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu mwana gwe, obadde mukozi wa siteeti era ekintu ekyo wakiryamu ssente. Buno busammambiro bwe walidde, buno busammambiro. Era gwe wakulira ttiimu eyo nga bagenda okuggyayo ssente, gwe wennyini gwe wakulira n'ogenda ne muggyayo ssente wano ze bagayinize bano abaana ne babaako miliyoni 5. So weesonyiwe Kyagulanyi kyali ggwe, tumanyi bingi ebibyo. Weesonyiwe Kyagulanyi.